kaseera ak'okulonda okusooka kwagenda njala okutegeeza bannayuganda bonna nze kyenzize mbagamba bulijjo ekibagambye emirundi mingi ffe mu House of Prayer twogera mazima nti ebintu bino ebyokulonda eriyo families nga zo ziriwo okulondebwa na kuzifiiririra naye nga bo tebatulumiriddwa katula ekyo olina kwerumirirwa wekka ndowooza enjogera entuufu eri omunaku nti weebereremu nabawa ekyokulabirako mu House of Prayer nti okuviira ddala eri ku mubaka Ken Muchams bwe yalina byatatuukiriza n'aleeta muwala we n'okutuuka olwaleero buli abeera afudde ng'abadde munnabyabufuzi bwe bataleeta muganda we baleeta muwala we naye ku kikyasembyeyo ekyekyotera mu kyalo bina baleese muwala we n'olwekyo kimanye nti famire ezimu zigenda kubeera bulungi emirembe gyonna bw'onooba tiweeyisiza bulungi nga tiweekuumye bw'aba bo bagenda kubeera bamulekwa emirembe gyonna weebereremu wagira gw'oyagala ng'omuwagirira ku mirimu gyo wagira gw'oyagala ng'okimanyi tali waafu kuweerayo obulamu bwo obulamu tulina Yesu eyabugula yawaayo obulamu bwe ffe tubeere balamu olwaleero tuli balamu olwa Yesu eyawaayo obulamu bwe gwe tolina musaayi gulokola era obulamu bwo tebulina nkyukakyuka ze buleeta mu nsi nolwekyo wagira n'amagezi mbasabira okubeera mu kulonda okulungi nange ndi munnayuganda era nja kulonda naye nga nkugamba nti weekuume tolowooza nti bannabyabufuzi bajja kugamba nti weekuume obulamu bwo beera wa buvunaanyizibwa ku bwo be responsible for your own life mukama abawo omukisa lwabitono mensiya okay